Okay, ku celebrity track mwebale kwanga mwekumiddeko nchali mu UAE naye amawuli agesanyuge nno nako lwaleero nabalaga emboozi ya mwana muwala Shamirah ngali mu Bahrain yali alaliddeyo wenjogerera nkoze ekisoboka nenkwatagana n'abantu beeyo okulabika nti ava mu kiyumba abamu kye mwali muwakana nti yali mu kiyumba amaze n'ava mu kiyumba ne bamuta nga kavidiyo kugenda olaba mu maaso awo ng'alina omukulu bakutegeeza nti mu kiyumba avuddeyo amaanyi nakola mangi emboozi zino nzikola era ndi wano ne mu Dubai muno nina n'emboozi gye ndi mugoberera ya mwana muwala naye ali eno gye ndi mugobako okulabika nti omwana ali mu kiyumba yenna alabika nti anunulwa kubanga oliyo mu bumenyi bw'amateeka tuwe tuli ffe bannamawulire okulabika nti tukola ogwaffe nkyali eno mu UAE era ngezaako okubanga ntambula wano nawali njansooka embalage akavidiyo kano mukakase nti Shamirah lwaleero avuddeyo mu kiyumba anunuddwa abaali bawakana nti tali mu kiyumba tukoze bitya avuddeyo kati anunuddwa sookola akatambi kano then nje nyongerezeeko mpola mpola Shami wa divorce bagambe ndi mulamu badde andi mulamu mwebale buli yatudde buli yafudde alhamdulillah mwebale hello siwesha baza solo kujja kwa bebazo mwebale so tobeereeyo ne bakuttira mu nju nga toyogedde yavuddeyo mulamu era abatumiddeko ndowooza mulabye ensonga za Shamirah avuddeyo tukyali eno mu UAE mpola mpola anunuddwa tugenda kubanga tugezako kujja n'abantu abalala interview nagikola abasinga ne mwogera bingi temuyomba ne mukola ki naye nga amazima gamaze ne gakola ki ne galabika olunaku olwaleero avudde mu kiyumba nga bemulabye tukyagoberera paka wanaatuuka ewaka ng'akomyewo ewaka okutuuka ewaka tujja kuba tukuweereza buli kimu nze nagamba ndiwo okuyamba buli Munnayuganda abeera alalidde mu mbeera bwetyo sinza asobola buli kimu naye nga bwe mba nina eddoboozi nsobola okukuyamba ekitegedde ekintu ekyo tobeereeyo enamba yange ebeera ku screen awo nkubira n'oŋŋamba ndi mu mbeera bweti neweti nengezaako okulabika kye mba nsobodde sijja kugamba nti nja sobola buli kimu but nengezaako okulabika kye mba nsobodde nendabika nti nkutaasa kulabika nti ova mu mbeera eyo mbere bulungi mweraba kansooke malize emboozi ya mwana muwala ono then tuba tukwatagattako then tukwatagana n'ebintu ebirala bye